bannaffe tebagumye muwadde enaku enkaaga emyezi ebiri sente bazeetaaga kubanga Kyagulanyi akamala okufuumuula ebigambo wano juzi n'awera enkolokooto okitegeera n'agamba okufa n'obutanyagwa sijja kutuula naye toneefasa siri kyaliiwo siri ki n'alaamiriza eddusu terina bana kukala nga yeetemye engalike agamba sente ziweddewo bannaaye okiwulidde naye kakati enkola ye yali baali bakimanyi bulungi nnyo nti sente ezo bazeetaaga naye nga balina n'endala ze baagala okumobilizinga mu bataka nga balina sooka kuleega lukoba tetujja kgenda eri mu fe abantu kabatubeereremu abantu ne batubeereramu abantu ne bazitwala wali sente bo bazitwala bazitwala sente era Lubongo yazijjangawo ng'alinga atwala esente za kasino kale wona osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya wasuze otya mu ggwanga mwoli essaawa mwotulabira afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza bannabyabufuzi naddala mu kisalo ky'ebyobufuzi mbasaasirako olw'okufiirwa omwana omuto munnamateeka abadde agasoma Namirembe Angela yafunye akabenje olunaku olw'eggulo saidi z'Emmengo n'addusibwa mu ddwaliro ndowooza era awo Emmengo naye bukedde olwaleero ku ssaawa nga 4 ez'okumakya nga bamubika amawulire so segalaba ku peegi ya Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago tubasasiddeko n'abafiiriddwa mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo be tumanyi ne tutamanyi abafunye ebirungi ate mmwe tubayozaayoza nyina General Bijirwa Moses Secretary General wa Common Man's Party oba Ssaabawandiisi ate nga mbakaddako owa Kamuli Municipality tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero leero ndowooza bali mu break nga Common Man's Party agenda kubuuza ajje n'obuuza abantu ndi wa mukisa okuddamu okubeera wano bassebo ne bannyabo tubadde tumaze akaseera ndowooza tugenda mu mwezi sigumu kibadde kibi nnyo naye nga gibadde emirimu gya njawulo oluusi omusajja w'okwezi ye nangwiragwira eyo bwe bityo ate nga naawe obadde bize nnyo naawe osajja woba otagalatagalamu eyo otagalatagalamu eyo naye negamba kale katutambulirewo naye nga leero nkomyewo wakati mu mbeera etali nnyangu mu mbeera ey'obutaba na budde tewali kituufu budde butini mu mbeera ya wasiwasi tugenda kwewandiisa enkya ngenda mu nomination kyova olaba tukuba wano ne wali tukubirira wano ne wali bagenda kunominate nga ssaawa nga mmeka enkya ssaawa 6 gwennyini ogw'emisana nja kuba nfuuka candidate mu race ey'okuvuganya ku bubaka bwa parliament obwakamuli municipality ekibiina Common Man's Party akabonero lusaniya kala black red and white ze kala zitutugira kati gobulako saati njeru yokka omaleyo kala zaffe bwe ntekamu enjeru ziba ziweddeyo tayi yeyo saati yokka yejo gyewerabidde ogiwetandika okwemanyiza saati enjeru ojja kulabika bulungi naye kati neno simbi ya professionals ndala eno yabasomesa era nkubidde ddala kyabasomesa olinga master wa CRE General Bijirwa ninga master wa CRE master wa CRE uyo atuuse ati aba alinamu olubayibuli so bwekyo bwekiri naye nga mwe tuli tutambuza nja kusaba abantu baffe mwenna tuze tutambula nabo ebbanga eddene mukole ki mumbereremu ensonga y'obwemupya ekamuli etambule enkya bwe mala okunominatinga ngenda kuwaya n'abawagizi baffe mu kitundu bakiyita busuubo kiri mu ndandako oyinza obutakimanya oba oli mu muluko ogwo gimukiri era ojja kiraba bulungi nnyo okubanga gwomu wagenda okubeerawo yes so mu mbeera efaanagana bwetyo tugenda kukola ki tugenda
awo tugenda okuyisizamu olusaniya lutambule bulungi. So kusome namba y'essimu tutandike. Namba y'essimu eri 772 849 888 ne 704 965 446. Zombi oba ntuuseeko, zombi babitambula, zombi babiggwa. Waliwo omukyala w'Emukono eyankubira luli yavuganya oba ye Adija ne musindika wano ku kitebe ng'ayagala kufuna kaadi ya lusaniya kuma ne MP Mukono luli yavuganya nga independent nambuza ne mugamba olusaniya lukwate nangamba agenda kujja ku office oba yazze simanyi. So njakebera mu records naye abasinga abamu bagala kola ki basoka kubuuza munsasulira nomination azifu mugenda gavana nayo omusaala temusasula nomination nomination eno Common Man's Party yakamala mu kisaawe tunaweza na ndaku 5 muli munaku 4 kakati sene tuba twazijewa abamba bagala bajiba basasule nomination olaba ne bannaffe bali nabo bakabido ne bagamba tetulina sente za nomination abemakere kavule bali bannaffe aberubaga abemasaka engeje batesimba okuba president bobe bagambye bagenda kusasulira nomination naye of course ne banajisasula tebalina mobilizing drive ko basinziira toba malamanyi no bijirwa sibamaze mu mali bange masaka balina capacity ati kati bobere masaka to oyinza otyo okudumira ate Emukono Emukono tosobola naye masaka osolo dumira naye obo ina presidential candidate abajja kutuuka wonna. So kati katambula kati akaluluko wa president mukumunoonya mu campaign zitambula zitya campaign zitambula era zitambula bakubanga ku pesi ko tutambulira siko twabala resources zitukalubiridde sente zitambuza campaign zo zitukalubiridde tugezezaako bitwali tupulaninze obusobozi bwe twalinawo obutonotono bwe tuze tulwana nabo ne president na of course nabo wina ebutuuse ne bweveera ensonga nolero muwumuddemu tuwumuddemu kati tuli mu final touches ez'okuteekateeka ababaka kubanga bagenda kunominatinga nga nange mwendi n'olwokuna kati ze ennaku nkulu nnyo tuli muzikoleramu ebintu ebirala bingi naye ekifaananyi kinene kya campaign obubaka bwaffe butambudde bulungi tewaliwo Munnayuganda atamanyi kibiina kye bayita Common Man's Party neera future ya Common Man's Party eri very bright mu byobufuzi bya Uganda very bright tetujja kugamba nti tugenda kwa achieving objectives zaffe zonna ze twasettinga naye short term objectives tugenda za achieving kintu kiri buradio mpola kuzimba olane General Museveni ate nga yali mu byabufuzi bya mundu naye yatandika nkaga mu mukaaga ekikwata kinana mu mukaaga after 20 years nga akigezaako mpola ate bya mundu nga si bya kunnyonnyola so mutambudde naye sente zikyaganye sente zitawanya era twekubirako enduulu eri public tia respondinga bulungi twebaza abo abasobola tuweereza public baweerezayo baweereza ayo okuweereza naye nga tezisobola kubeezaawo olutalo ne tuguma bugumi mu eyo embeera zakugula mafuta n'amafuta gennyini kubanga sebo oluvuga lumu olwa president olumanyi konvoyi ebeera nnene konvoyi y'amaanyi naye kakati tukola ki tuli basanyufu nti Busoga twakubayo Bukedi twakubayo West Nile twakubyeyo wano mu Buganda tubaire tunaba kutalagawo bulungi naye Makindye twaliyo Makindye Ssaabagabo ne Makindye West yawo Makindye division twalimu era obubaka bwaffe buli mu mayumba mwebuli obolusaniya naye oli abalabanga abateteekateeka bulungi kuba agerageranya ku Nandala atanaba kuba ku nduulu Nandala buli wamu nga we yali alina okugendayo nga we bamuwagundiye atambuddeyo alabanga ekintu kino batakyeteekerateekera bulungi ekikulu si kutambula nnyo
ekikulu byogera bikola sense eri bannayuganda. Bwogenda mu bantu n'obabuuza ani ali mu debate, ani yaleese campaign message etegeerekeka, bajja kugamba Munyagwa yayogera manifesto erizonetinga n'omuntu wa wansi, tewaliwo omulala. Okiwulidde? Ekyo kitegeeza tukozeseza media, traditional media, social media, then n'okutambulawo kwaffe. Era abantu ennaku zino batandise oturankinga, olaba namba 3 bagituwana, namba 2 atusinga sente zokka, naye singa si sente. Mu namba 2 musobola okwera nga Common Man's Party. Why not? Ne namba emu tumusinza message yo teri awakanya message ya Common Man's Party. And the politics is about the message. Jowa abalonzi. Tubanga fe batuufu mu message, then we deserve to win this election. But yokukunganya. Anti kakati obuzibu tebuba bwaffe, obuzibu bwa abantu olwo. Abaganya okujja. Ate fugoffe tuba tegukoze. Fugoze message ya. Tubaletedde message entuufu. Ekiringa nasanze omusajja emakindi eyo. Okumanya abantu balina obutuli ku mutwe. Nadde makindi eyo waliwo omusajja tubeera naye mu sawuna eyo. Kakati ng'agamba amaziga agali mu revenue. Era abasuubuzi bakedde kwekalakasa tiyagasi n'amasasi bivuze mu kibuga leero. Nti amaziga agali mu revenue mayitirivu nnyo. Okitegedde? Bwe gaba amayitirivu ennyo, Abachina baleeta ebintu nga babireeta babiyingiza direct. Biri substandard, tebiri ku mutindo, biri undervalued. Okitegeera? Kati ne bayingira market yemu n'abawadde omusolo omujjuvu. Bo tebawadde ebintu tebiri ku mutindo. Ne sente zaabyo ziri wansi nnyo. Kakati ne bayingira mu market yemu nga gye bagenda okompitingiramu. Okiwulidde? Ne mugamba ekyo nkiwulidde. Akalulu ogenda kawaani. Nagamba bigirwa wankola bubi nnyo okuva mu Nuupu. Koza akalulu ogenda kawaani. Nagamba kakati nsina kyakola njaka wakyagulanyi. Konze ne mugamba gwoliko ekikyamu. Naye toddamu kumbulira mboozi zo. Sasula musolo bigumire. Ne mugamba okimanyi bulungi nnyo ffe tulina message egoba abagwira wano. Ate okaaba bagwira tibasasula musolo gwo ogusasula. Candidate alina message kukoyo problem, alina solution kukoyo program. Problem bebaffe. Ate tugenda tuwa kalulu. Kati onyumiza biki? Genda omusolo gwo. Nagamba nedda ate kakati temugenda kukola ki? Temugenda kuwangula koze mugenda kuwangula. Eri gyagenda okuwa? N'addamu ki? Naye tugenda kuwangula koze kanzije kanywe cyayi wange. N'omuvaako? Ne muvaako. Nagamba nedda mukulembeze. Wali badde onnyonnyola ebisingakawo. Koze nkunnyonnyola ki? Omusajja omusuubuzi agenda e China. Toba muntu wa bulijjo. N'olinnya ennyonyi n'ogenda e China n'osuubula by'osuubudde n'okomawo wano URA nekolako emikolo gyayo n'oba nga tomanyi candidate mutuufu gwakuwa kalulu. Wakati gwoba oba asavali oyumunguseemu ku bano abalala. Toli wa bulijjo. Toba wa bulijjo. Oteekamu dola zo mmeka n'ogenda e China nga togenze kukuba kyeyo, ogenze kuleeta byamaguzi obiguza abantu, ogenze otuuka mu katale nga kali highly competitive, ng'ogenda kuvugana n'omuntu atawadde musolo. Nze alina solution ku ekyo ekizibu. Ffe tugamba abeefuula abainvesita bonna tugenda bapepeta. Tugenda bapepeta tulabe bali biki. Okitegeera? Bwe tuva ku ekyo ze balina ziri zitya okuprotectinga omusuubuzi waffe ow'oku ground. Kati omusajja nakimugambye ate n'asigala ng'asindika amannyo naye nga kati gwe nkolere ki? Yalookingiramu oba kiri? Anti olookinga tofuna. Kati yagamba wadde muyina message yajja kuwagula. Anti kakati agume asasule omusolo.
obutamanya ka bumusumbuwe okitegedde aguma gusasule okusinzira ku level ye yandibadde asobola okusooka nawuliriza abakandidate bonna ani alina message okuyisaawo anti tugenda kukola ki buli muntu alese wakawe ku meezi buli muntu ayagala controllinga resources za Uganda alina message entuufu yaani ye Munyago Mubaraka kivola yatuuse pakwaki wali mu West Nile nasisi omuntu nakola ki nakwata kuba akugambye I am the return of General Idi Amin ne abamu bako Amin abali luddawo mwalimu abako Amin anti kakati goloza lwaki tukoze debate message yaffe eri hand zone kubanga twogera ebiri realistic anti balaba omuntu ayagala okumera mu kifaananyi ky'omuntu yakyayibwawa Amini nga yazuukuse wano n'asimbyawo abantu line goma yebwesimba wadde ffe twamulabako olita kulimba naawe olita kulimba ebintu bya Amini bikyali effective ono ate ffe twogera ku Amini in terms of implementation kutekisa mu nkola engeri gye tugenda okuimplementinga ebintu byaffe the Amini style oba Magufuli the Magufulification of Uganda so kati common man so musobola kintu kikwata jeno bijirwa nga muyita mu kalulu andi kakati ebyobufuzi muganda wange MS kankubulire ngenda kuwa example ebyobufuzi obiveeko ebyobufuzi olwaleero owekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu yakaabya abantu amaziga okitegedde mu bino bya kadi biki ebyo n'ebirala yakaabya abantu amaziga abayivu basegona abateeketeeke ab'ebitiibwa abaali badde bamukaabya ye yali mu bakaabya that one implies that politics is dynamic bintu bikyuka mu katikitiki nga tabadde na buyinza ya buyina naye tebisobola kukyukira ku oyo atali mu line ebyobufuzi tebalondawo bironde olina okubeera nga oli mu ccu obadde otambula nsonga kino Kyagulanyi yagamba kangende ku bubaka bwa palamenti ababutajja singa akyali rasita mwali mutute mu campaign kubayimbira singa byomu kubayimbi abaliko abalina ennyimba za campaign milioni 5 ng'akukubira naye yagamba kanyambale nzige kati byatuuseeko byonna yamala kukola ki kujja mu system ekyokubiri afuga ekongo yali wakusatu mu kalulu Mwami Shekedi yakwata kyakusatu ensonga ne zituukawo awo ne zitabuka owokubiri nga tebakimuwa n'alidde nga tebakimuwa ne bakiwa owokusatu buli kimu kisoboka politics naye era abadde owokusatu abaddewo tabadde wuwe waka tebamulonze bulonze eri ku kkubo jangu wano bibaddemu so mu bufunze common man's party kino so kikwata butereevu because at the age of General Yoweri Kaguta Museveni someone who has celebrated 81 wadde nga asusaawo kati your age anything can happen kituufu ku muntu akola ennyo nga jjajja kubanga jjajja akola nnyo abantu bonna bakola nabo yabasinga okutegeera okitegedde at his age kale bakitegeeza ki if anything can happen in politics can that anything happeningira ng'oliwa olina okubeeramu muba byagala ng'obibaddemu kati bw'oba oyita abantu okwogera ku Uganda eyawamu politically otusibira ebweru era mu debate mubeeramu president wange oyinza omusibira ebweru ne secretary general tosobola kakati totunuulira bino tolabira kumpi muganda wange olina okukirengerera ewala tolabira kumpi bw'olabira okumpi oba oleseyo factors nyingi politics bwatyo bwabeera kati wano giwunya ne bagamba bannaye nti
bizze bubi tie bagenda okulaba ali mu namba 2 tetukimuwa kubanga ebyobufuzi bya Afrika maje maje tuvude mu Black City kutobuyinza musoke mwetereze nga ba civilian oluteekateeka akalulu okiwulidde bagenda ogira bwe bati ng'omuntu aliwo ategerekeka ye munyagwa tusoke tukikwaso munyagwa agira akikwata ati bamuyita Munakatemba nga fututereza amapeesa gaki gasuuti bwe tuti tugenda mu mikolo egimalayo egyokulayira ebyabufuzi kati gwe bwotubalira mu bino ebyebwa kansala sibi bempi musimbyewo bameka so ekibalo kirina okusinga kaawo ekibalo kinene nnyo politics ebibalo bingi tukozesa galubindi emu nze mbadde manyi nsooka kupimira ku bantu okuŋŋaanya bameka nona akuŋŋaanya bameka anti ebyo bya leemaani era yensobi gye mukola okupimira ku ebyo obuwagizi bw'omuntu nsobi y'amaanyi politics anything can happen okitegedde so mweyo embeera ffe mwetuli nkugambye short term objectives ezimu tugenda tugituukako our existence in the political arena it is there now wetuli tewali abajja mu registration we twagikola presidential candidate twasinga abantu bangi this time round waliwo abakugambye nti ekibiina ne kibeerawo ne kigamba tetulina presidential candidate that is a sign of weakness oliogamba sigenda kusimbawo muntu yenna oba toliiwo ate abamu bemulugunya ku mateeka ga byakulonda amateeka ga byokulonda tegasobola tufevalinga banafu bunafu bona abagenzi tebalina kye bagenda kukolayo owaye banafu bunafu this is UEFA Champions League owagira Liverpool sibo kiri nze ndi wa Chelsea sebo oli wa Chelsea gwe tokimanyi nti waliwo enjawulo owa tiimu equalifyinze mu Champions League neta qualifyinze ebeerawo y'amaanyi kati bye tulimu so kati mwe mwaqualifying tuli mu Champions League nerowooza lwaki public ekyayina endaba gye balabamu ey'okuzanyiikiriza ey'okugira ey'obutaba serious anti ndaga public kiki kyeriko ekiri serious eri makerere kavula which serious business is there olwaleero ngudde kuwa border andeeseeko wano tojide moto sijide mmoroka obudde bwabadde tebugenda kunganya aŋŋambye muganda wange naweddemu amaanyi koze nti ki naama mbadde manyi omusajja waffe gwe tuwagira naye aliko nkoshuwa nti obwa pulezidenti abukwata kozi lwaki kyogera tabukwate kati wabulayo ennaku 25 ku 3 ku myezi 2 ate akayanidde obusente bwaki bwa iPod ate omuntu agenda ofuuka pulezidenti waboda alina debate owadi boda nga yali mukola ki ne muganda musajja gwe oli wa boda gwe toli wa intelligence gwe nagamba nze ffe twevugira boda zaffe ndi ku boda naye ekyo kyankutudde ye kyamumazeemu awa era nagamba ndi kati ndi ku boda yange envuga yabivuddeko tojja kunkuba muggo togenda kunkuba tiyagaasi sijja gikulula ku kolansi tewali mulimu wa boda yayogera ebyo kubanga omuntu agenda okukwata national economy ebeere wano budget yonna ng'ogiina kati ate oyinza okuddamu mukukayanira 1.3 billion tetulina ssente bali bafuna ffe tetufuna agenda okukwata ekintu kati oyo omuntu wa wansi tegeeza naye ayina entegera gyabitegeddemu kakati bw'ogamba nti abantu abamu tebanatwala for serious so saa tebana ebizibu byayo naye bamu abantu ab'enjawulo kati ffe Common Man's Party gigeraageranye n'omulembe gwa Nuuwa ogw'owa Bayibuli Katonda yagamba Nuuwa nti ngenda kuzikiriza abantu abo naye bajje eryato abasobola bakole ki bayingire abanaasigalawo ngenda basaanyaawo kubanga ndi munyiivu nnyo naye funa ebidongo oyiseemu drive bannaye eryato weeriri muyingire Nuuwa yayisaamu drive
n'eryato yabajja balaba yali bajja balaba yagana yakasajja gwewegeziwaza nga naffe twalujesalinga abantu batulaba kati mulinga Nuwa mbu akabiina Nuwa n'abaga bannaye obudde buweddeyo mulinye abawuliriza Nuwa ne balinnya abasinga obungi basigala kuki ku lukalu ne basaanawo abatono be balinnya eryato lyani lya Nuwa kakati ebintu byonna ebitaasa eggwanga abantu bonna tebabitegeera mulundi gumu abasingawo basigalayo mu biduula byabwe mu kukuba olwali ebiri serious nga bitaasa eggwanga abantu bonna tebabitegeererawo kakati ffe oba tulina obuwagizi oba tetubulina forward twasikowalinze this is a Noah's Ark yetuli mu Common Man's Party era omuntu yenna atatuwe kalulu for example manifesto yaffe twogera ku muvuzi wa boda as a manifesto and as a key point nga tugamba tutya nti Common Man's government egenda kutaasa omuvuzi wa boda etya current status eya boda mu Uganda owa boda adda kukwata emitwalo 75 n'agenda mu kampani emu ne bamuwola piki n'adipositinga emitwalo 75 ku account ne bamuwa emyaka egi nga buli wiiki azza emitwalo 9 mu 12,000 buli wiiki emitwalo 7 mu 12,000 yakanika n'emisolo emirala agenda okumalayo emyaka 2 nga piki agivugidde $9.5 eye miliyoni 4.5 nga agikubisizamu emirundi 2 n'okusukka nga piki esensebuse w'amakubo mafu awonye obuyondo obwababbi ba piki talina kyeyekoledde ng'omuntu abasirikale bagikwata nemalako wiikisi 2 ku poliisi kwegamba nga akoledde batwazi kyovulaba wa boda omusanga talina kayumba tasobola kuweerera mwana tasobola kwejjanjabisa nga balwadde naye nga buli lunaku akola okitegedde kati ffe tugenda muyambako wa boda oyo agenda kukwata sente ze zimu ezo 75 as cash deposit ateekeyo looni yandigwereddeyo $9.5 agenda givugira ku $6 kampani zigenda salako miliyoni ezo 3.5 fenga gavumenti ezo kampani tugenda ziwa kyebayita subsidies bakiyita batya iyo laba taabo wenzirukako subsidies subsidies kya chemistry kya economics okuyamba kugamba okukendeerezaako ku muwendo gwe wali badde osasula gavumenti erina tools ekozesaawo nekukendeerezaako ku miwendo gye wali sasudde osobole okutambula n'okufuna amaanyi mu economy okitegedde kati eprogramu ffe tugirina ffekka abakomoni maani kyokuba boda agamba nti nze sibaliiko kakati ensobi yaffe so mwe mukoze gwa Nuwa ffe this is Noah's Ark obuzibu bwonna temubuyina ffe tumaze ogwa ffe temulina kye mutugamba oba mutugoberera oba temutugoberera ffe ogwa ffe tugukoze tubabagidde eryato ne tubagamba mulinnye oba musigadde ku lukalu mu bisiiguusi mu bibaala ebyo byammwe omanyi ekireeteze okwonoona ebyobufuzi bya wano kwegayirira abantu ne ku nsonga gy'omanyi nti oli mutuufu era ntuufu kakati kati bagoberera jjajja kuki protecting the gains zibalina mbuze ezifunibwa kuba bweyajja mu buyinza bagoberera Kyagulanyi kuki Kyagulanyi sijja kulimba alaba ne mukwano gwo basalirwa nga ayomba nnyo n'agamba sajja otuuka otya ewabasalirwa Bugiri ate okuba basalirwa n'otatunda birowoozo byo eri abantu b'e Bugiri okiwulidde kakati babagoberera kuki
tebalina program ekwata ku waboda ffe tugirina naye waboda agamba nti nze sijja kujja ku lukuŋŋaana lwammwe andi kakati asigaleyo be bali abasigala ku lukalu temuminaako buzibu asigaleyo bw'alimala okutegeera ng'akuleeseeko ajja kujja asige bino ebintu byetaaga tetutwala mbuzi ku nsiko ogitwala ewalira soko ginumisa enjala nkugambye gwe kino ekisanja kubanga kino ekisanja common man's party wenaaba tekikutte ogenda kulaba omuliro ne gino bijirwa ng'olina bakiyita batya essuubi ly'amaanyi nnyo kubanga tutandika naawe nga twogera emabegako nti tewali n'omu asobola kukwata buyinza kibiina kimu olwo nga nti common man's party esobola okukikwata so ndabanga akubagana mu statement zo sikubaganye wadde naaka nze nakugamba omanyi politics bamumanaginga kusinziira ku situation eriwo ebirowoozo byonna byenalina byali birungi nnyo eri eggwanga ebya regional political empowerment ebya cooperative advantage okitegeera byonna byali birungi naye abantu basigala ku lukalu ne bagaana okulinnya eryato kakati woba okyayagala okubunya enjiri olina okukola ki okubongeramu abasigadde ku lukalu so nkusaba okkirize nti ebintu byendi mu kwogera kati it is not a contradiction. I am trying to fit in the situation. Oyagala kuterera mu society nga bweri society nga bweri kubanga Yesu lise bweti nekikuletero kikwata andi kakati ife ebyaffe mu kiseera kino kati woba okwana omukyala obeera ne short term strategy ne mid term strategy ne long term. Short term osooka ku breakinga kigambo ekisooka ekyo nekyogerwa ekyo n'okijjawo ekyokutya okwogera naye eko mulimu abakyala abatiisa kigambo nekikulemu okwatu. Those are the short term. Mid term n'okaluba n'ogaaga kati njagala kitwala ku level eddako njagala kubaako kyendya kusinya ku bye n'akateekamu okitegedde yakati long term n'olaba okusinza ku byolidde byali byafaanana musobola otambula oba bibadde bya just okitegedde kakati ne mu byobufuzi embeera eyo mweri ffe short term twali twagala kuyingira mu equation mubeere mu kibalo yes kati ekibalo ne tuyingiramu kakati bwe tuyingiramu tufunula kakati tuzimbira muli obusobozi tukikwata tetukikwata mulimu nyini ngolode mumaze okuyingira tuyingidde factors ki ezitulemesa okukwata factors ki ezituyamba okikwata kati yo discussion yaffe eri ntano sijja giteeka ku muzindaalo okitegeera kati long term nayo weeri nawe obeera ogiraba long term eriemu nti buli muntu abala jjajja afuluma naye wafulumira akusanga wa afuluma oli luddawa nga wooli nga toliiwo ye long term. Twaliko wano mu press conference yammwe nolangirira olutalo Nakawa West era nyina enkola gye nakolamu eyo story buli omu wali musajja yangamba naye neewunyiza nnyo bijirwa kati bijirwa kiki ekimulangiriza olutalo ku Ssenyonyi awadde leader opposition ate nga naye opposition ate nga tulaba ine enkola gyakozeemu bagamba emundu egenda kuvuga oba otya abamu oyo ng'oyo omu naye nyamira nnyo olwabijirwa okulangira olutalo ku Ssenyonyi opposition olwokuba nti bijirwa agenda kuleeta lwamiti nti abasajja ndabanga abasese kuba ku mulamwa kati Ssemujju takoze akoze teri amubuusabuusa tebamuvuganye Ssemujju
Joje Musisi agenda nominating oba lwakusatu oba lwakuna. Kati ekyo kitegeeza ki? Musoko omusindika eri yenyamire Nuupu lwaki ereta candidate ku Ssemujju. Waliwo obwetaavu oba tewali? Wena kyobanja Ssemujju kyomuvunaana nti in my opinion tekiriiwo ku level y'omubaka. Bw'oba omuleeseeko candidate gw'okolera ani? Gwalese candidate? Obanga kituufu nnyo Ssemujju okumuleetako candidate, ne Ssenyonyi naye kaleetebweko candidate. Kuba bifaanagana ebyo. Ebyobufuzi by'amagezi biganye. Biganye. Ebyokukaanya biganye tebiriyo. Ebyobufuzi ebiriwo bya buyaayi. Watukifiira bye biriwo. So omulabo lutala aluziza mu bbanga nawe olina kudda mu bbanga. Anti kakati bw'osigala wansi n'otasitula nnyonyi oba owedde bakwokya ne batakuzika na kuziika. Kati kyekiro olwaliro mu byobufuzi bya wano nkugambye kubanga Lukwago lwaki omufubuutula omubanja ki nti banayo Kampala abaliddemu olukwe. Naye olutalo luli wakati w'opposition ku bwa Lord Mayor. Okitegedde? NRM tebiriimu tena mu kibalo ne candidate wayo simumanyi. Okitegedde? Kakati gwe ngata naba kwenyamira ku ekyo neyenyamira ku kiri. So Bigirwa ne Common Man's Party baba batuufu ogamba naffe katufronting lwa miti kubanga Bigirwa Moses yasinze obusobozi Kamuli municipality. Okitegedde? Naye Nuupu erinayo ki candidate ali mu Nambezi number 5 mu opinion poll. Naye tebamujjamu bagamba ye waffe. Ebyo abantu babeere honest and transparent mu bintu bino. So balina okulowooza n'ebiriwo, balina okumanya n'ensobi ezikolebwa ku bali bawagira nti waliwo abalumwa talina kugwira bugwezi Bigirwa lwaki ayogedde statement. Ate ziri statement eziva erizo nga tunaba zipepeta. Yensonga lwaki namwe mugamba buli wamu awali wadde opposition tuleetawo nalabye ne basalirwa era agamba nti NPF efubye nnyo leetawo candidate ewaayo era nga oli bwe yagenze n'akubirayo ne basalirwa nti temulina kumuzo yakolagana ne speaker wa parliament. Naye tetulina bifaananyi bya Ssenyonyi nga yekuba obwama ne speaker. Ate ozoba mu parliament notakolagana na speaker. Anti njogere yakyana kito nnyo yakyana kito. So twakiri ebyobufuzi ebiriwo ebyobufuzi ebiriwo buli kibiina kituufu, ebibiina ebisigadde bikyamu. Ebyobufuzi ebiriwo buli kibiina kituufu, ebisigadde byonna bikyamu. Kati gwe kola ekikyo. Kati gwe kola ekikyo mu butuufu bwo. Bali baleke mu bukyamu bwabwe. Kati bali nabo anti buli muntu akola mu butuufu bwe. Mu butuufu bwe. Eyo statement yetegeeza nti nze ndi mutuufu naye kugwe ndi mukyamu. Kati nawe oli mutuufu ku lulwo naye kunze oli muki? Mukyamu. Oli mukyamu. Katugenda ku sente za iPod zino ezikayanya nezikubya abantu obwamu. Ekisooka mu kwogera kwa Secretary General NUP Rubongoya alaga nti bamisinze fayira tasobola zikwatako naye ng'olwaleero bakulaga nti sente bazeetaaga era sente zino Katege eri opposition akasobola n'okugifula comfortable obutayagala kukwata buyinza kola nti singa ffe tufuna zino kubanga obalaba abamu babalaba bakawe nfunayo mbaka omu mbeera nkimaliriza. Kati ekintu ekyo nkikuddemu ki kubanga buli muntu akikozeeko analysis. Naye lubadde tonna bakikolako analysis ewano naddala. Kakati sente za iPod omuganda agamba eryokanga netonya netulaba obusiisira bwenkanya emyoyo. Ate n'obuwangaazi buno butulabisa ki? Obuwangaazi bukola butya? Obuwangaazi bw'emmese bugirisa ku ddiba ly'Ekapa? Bugikwatisa ku ddiba lya Kapa. Emmese neraba ku ddiba lya Kapa. Nti yiiyo. Kakati
Dr. Besigye yavuga oludda oluvuganya emyaka 2 tiyateekawo mbeera yonna yakukaabira ebitafutafu ebiva mu gavumenti naye ng'ekibiina kuva 2005 nga kifuna funds ez'enjawulo ekyefudisi naye yakivuga nga yeewala nnyo okwapiyaringa mu fora yonna erimu jjajja n'akitambuza bw'atyo era n'asigala ng'ali credible for 20 years up to now is still credible era abantu kati bamujulira abantu bonna bwe twafuna Kyagulanyi tulowooza tumazeeyo era mwakuba ekikopo waliwo omusajja agamba nti ekyamukyaya Bijirwa aliko ku TV nga Kyagulanyi yakajjaawo nti Bijirwa n'akuba Besigye okubula okumutta agamba ne Bijirwa teyalikoze kino nga Bijirwa aleeta ani aleeta Kyagulanyi politics bwatyo bw'aba nga ndowooza nfunye omusambi omutuufu agenda okuteeka mu katimba kumbe tuleese muyimbi tuleese top artist agenda okuba lugafu atasobola kubalansinga byabufuzi kubanga mu byobufuzi kasita osigala kasita otamanya busobozi bw'olina nange gy'ogenda bukozesaamu oba owedde kati ffe Common Man's Party waliwo tagenda kusimba ba candidate nga lwaki olwokuba abaliwo kati Ssemujju tusobola musimbako sira kuba nti tulina candidate naye tufe tulowooza nti Ssemujju wa mugaso ne Lukwago temusobola musimbako tetusobola for what okitegeera naye mwe kyemukola bo basobola okukikola anti kakati ffe tuba tukuleseeyo mu busiru mumuteza akanye obuvunaanyizibwa tubwejjeeko ne tubukulekera ewo tewali wa PFF tanaba kulabika so tuddeyo wano ku nsonga ya iPod eno naye nga era Musalama Musumba akola ki kubanga atukuba ate immediate neighbor wange atukuba Salama Musumba which is okay naye kyeŋŋamba nti bannaffe tebagumyemu wadde enaku enkaaga emyezi 2 kubanga Kyagulanyi akamala okufuumuula ebigambo wano juzi n'awera enkolokooto okitegeera n'agamba okufa n'obutanyagwa sijja kutuula naye toneefasa siri kyaliiwo siri ki n'alaamiriza eddusu terinaba na kukala nga yeetemye engalike agamba sente ziweddewo bannaaye okiwulidde naye kakati enkola ye yali baali bakimanyi bulungi nti sente ezo bazeetaaga naye nga balina n'endala ze baagala okumobilizinga mu bataka nga balina sooka kuleega lukoba tetujja kgenda eri muwe fe abantu kabatubeereremu abantu ne batubeereramu abantu ne bazitwala wali sente bo bazitwala bazitwala sente era Lubumwe yazijjangawo ng'alinga atwala esente za kasino bazitwala batya bazitwala mu supiidi gy'otya n'okutya nzibu nnyo kakati omukulu n'akola ki omukulu abakulu twali tukyali awo ne beetema engalike nga sente bazaagala kakati Nobert Mao nga current chairman abakolera enteekateeka abayingizi ate alina ensekerera gy'abasekerera si yakakati aganti bakati bajja tuula na dictator simanya tulina bukyayi naye nabo kati bakaba baagala kuyingira andi kakati awe nkugambidde nti twali tetumanyi tudiringa na artist mwe mukusooka nga mumuleeta kuba kati serious politician abibala byonna n'abimalayo ensobi yali tasobola gigendamu ng'omaze okukola declaration nti okufa n'obutanyagwa musigaze obusente bwamu ate kati ng'ozeetaaga tekisoboka ne bagamba za muwi wa musolo tezirina buzibu kuzitwala naye ate za mpuga nazo zaali za muwi wa musolo bamukomerera emisumaali egyakatiko tebiriiyo mbu zino za muwi wa musolo tebiriiyo ebyo byakulimba sente kituufu za muwi wa musolo era buli omu abadde akimanyi naye gwe z'obadde ovumirira zibadde
siza muwa musolo zamuwa musolo kati ate ekyokubiri abantu kyebali sinze okutwala ng'ensonga enkulu kiri eki nti ekibiina kyonna ekirina omubaka mu gavumenti ekibiina kyonna ekirina kansala oba chairman district kiri mu gavumenti mwekikolera so si kituufu nti NUP terina nkolagana na gavumenti oba FDC egirina minya kubeera nambaka wa parliament oba kansala oba oli part of the government kubanga zosasula ziva eri ku consolidated account eri account yaffe kwe tuyuwa ey'eggwanga ziva kweziva gwe n'ogulira mukyala wo obukomo n'obupale okitegedde ate bw'osigala ogamba abantu nti ezo siziri ez'omuwa musolo oba mulalu era nze siyinza kukkiriza nze ngeyasoma public administration siyinza kukkiriza kusustaininga that debate nga sinakwambala oli eri oli mukulya oli mugagga muvundu ate oyagala kuvuma nga ffe abatalya ne balina akantu ke batambuza mbu waliwo ke baagala obatega watagenda mu iPod ate bayinza waliwo awo akantu ke bagezaako otambuza ne tegagatta bulungi nkugambye ebikola byonna byabuyaayo sente za gavumenti baazirya dda kubanga gavumenti facilities bazirina Ssenyonyi ali mu konvoyi ya gavumenti kati oyinza okungamba nti kyogamba nti Museveni mubi nnyo mu maaso ga Ssenyonyi tubere realistic singa baleeta abantu babiri nga bonna bakuttibwa naye nga ku bantu abo babiri kuliko Mwai Museveni nga Ssenyonyi yasalawo olowooza waayaani togamba asowayo Mwai Museveni namuleka kati Mwai Museveni yamukyusiza obulamu avuga konvoyi boba konvoyi yamanyi ddala alina budget ya milioni 8 olunaku kakati oba ina kyongamba abantu abalina moral authority okwogera ku sente za iPod obubi bwazo n'obulungi bwazo bebaffe abali mu kibanyi ffe abatalina kakwate ku gavumenti ffe tulina moral authority ku ekyo naye nga zigwayo wali eri ate n'otugamba nti ogire nedda ssebo Yalo jiro nga tumaliriza Odinga yazikiddwa bannabyabufuzi mu abe Uganda musobola muyigirako ki Odinga ebyobufuzi bye Kenya yabadde abisobola n'ebye Uganda teyali bisobodde Uganda byawukana mu n'ebye Kenya adde abisobola era abadde top politician mu Kenya nga w'amaanyi abakubanga wa Uganda singa yagwawo dda kubanga Kenya bala Kenya oluva mu kalulu wepa nga bayiya magezi gabayingiza gavumenti bonna badde ku opposition tujja bali akosete nga batunula nefe ono ate temukiina kati wana ate okusanga obusanzi ng'otudde na RDC ebifaananyi biruma ne babiteekayo nti wuuno atuliddemu olukwe kati ebyaffe bya wano mu busiru bwaffe obwa wano ate teyali tusobodde singa bamukuba dda singa yavunda dda politically nti yakola n'abasajja onova mu kalulu n'oyingira gavumenti n'osigala ng'okyali w'amaanyi so ebintu bye Kenya bikulowoozesa nti bukyali badde buli wantu naye biri awo wokka wano tekisoboka kale tweyanza nnyo tweyanzege onaabadde osinzira okubeera ng'otulaba olwaleero ne General Bijirwa Moses tugenda kukoma wano tujja kutandikirawo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera awangaale nnyo Ssaabasajja Kabaka